gamba banno the doctor is back anchidda mbagambe doctor akomyewo doctor wa policies zino yes nabagamba zino policies nzisobola era ne mbagamba nti byembasomesa byonna mugenda kubirabako in your lifetime kati soke twebaza anonymous team entaddeko thank you very much kadata ako kemusonze ne mumpa nawe nasobodde please nteekaako ku ground biralamu nnyo yes biralamu nnyo ne bagamba doctor komawo policies zino gwazisobola yes iPod njisobola kiddamu iPod njisobola naye nga tetunagenda maaso nabya iPod ebibuzaabuza buli omu nabagamba abantu bano babazanyira ku mitwe olw'ensonga ki temumanyi policies zino wezizanya naye senga omanya policies zino wezizanya osobola okumanya nti akalulu tekagenda kubeera mu tiyagasi wadde n'akamu nga tunagenda ku kintu kya iPod njagala osooka okole kino eno channel mugiraba channel yaffe eriko Shama Fat D bagitutte Shama Fat D bagitutte tekyali mu mikono gyange byonna ebigenda posting bwayo si byange wabula muganda waffe Red Zone atuwadde channel kiddamu atuwadde channel guno gwe mutima His Excellency Kyagulanyi gwe yateekawo atuwadde channel eno era agituumye Shama Fat D3 Media eno naye ekyatambulira ku algorithm eya Uganda Media 24 kwetambulira kati gwegenda ku simu yo kyogenda okukola onyigemu Uganda Media 24 egenda kuleetera channel eno noonya Shama Fat D3 Media osubscribinge otekeko notification button videos ezimu kati twetaaga time nga mpanvu kubanga ki waliwo kadata lwe katusalako nga nina okubula kati ngenda wabula TikTok yetuwe eddakiika 10 zokka kati ngenda kukola nga video nga mpanvu nga nziteeka kweno channel videos nga mpanvu nga nziteeka kweno channel gyogenda ozisanga kwata essimu yo onyigemu Uganda Media egenda kuleetera Shama Fat D3 Media osubscribinge otekeko notification button gyetugenda oteekanga waaka bakuleetedde iPod kino kye bakukweka ekiri under iPod muna Uganda njagala otunule wano nabagamba Uganda is a Commonwealth state era okukyuka kwayo egenda kukyuka peacefully or forcefully Museveni yasalawo essaawa eno ekintu ekigenda mu maaso nabagamba abantu bano baagala dialogue ekintu kati mwe kye babatunuza ku NIMD I mean iPod Interparty Organization for Dialogue wabula bakugyeko ekintu ky'olina okutunja nakugamba abantu bano ekintu kye bakuwa bwe si ky'otunuulira kikyolina okukola pushing obwongo bwo weebuuza ekibuuzo why iPod eno gye mulaba akaseera kati gavumenti keerimu ke kaseera kali Jerry Rawlings owa Ghana ke yali mu Ghana baafominga ekintu kye bayita Interparty Dialogue Committees bazifominga olunaku olwaliro mu Uganda ya iPod naye njagala ffe tutunuulye ekintu kye bayita unifying factor oba magnifying factor oba ekigatta bridge eriki the similarity eriwo wakati wa iPod ne IPDC kyali kiki wona amanya bineno munna Uganda ekyo kiwanyo ogenda kivamu kye bababuuka kati propagandist bano ba propaganda media za Uganda ziri mu kupromoting ekyo nupu epondose naye kakati njagala nkulage the real fact gye bali mu kukweka under iPod ne nupu okugenda mu iPod nakugamba NRA eri mu kubala dialogue ne nupu naye tebagenda kufuna dialogue senga takkiriza to the terms and conditions ezabungereza essaawa eno muziraba nabagamba temugenda kulaba ku tear gas kubanga police zetwaleeta z'amaanyi nnyo n'okusinga bano kati ekintu kya iPod kino kiri kitya munnayuganda saagala otunulye iPod kubanga iPod eno baabwe be bagicreatinga kati olwokubanga baagala okukunafuya okukulaga nakugamba dictatorship always ekulaga nti yo yeyina bargaining power kati kye bali mu bakola nti nupu egenze mu iPod bagiwe ssente nupu epondose media houses kakati this is the real fact eriyo tugenda kutunuulira revolution ye Ghana nga bajjako Jerry Rawlings kubanga essaawa eno gavumenti ye stage gyeriko tekyalina bantu foreign policy tezikyagifavoringa Russia ne China tesobola kuyimirira mu Uganda olw'ensonga bannayuganda tebali ku saidi za gavumenti eno bagamba mutuviire naye ani afiirwa senga tugenda under democracy kuba kati democracy is at play essaawa eno ani yeetaaga iPod eno oba NIMD tujigoba mu 2023 ne tujigoba ne tubagamba fuluma munnayuganda ekibuzo kye njagala okuwebuuze yakomawo etya National Unity Platform tegendangako mu ggwanga lya Netherlands kuno nayo NIMD the Netherlands Institute for Multi-Party Democracy video nagibakolera era kweri kuno osobola ogiraba video zange ebbiri ezigirawo first meeting yasooka nupu teyalimu okitegera teyalimu kakati we tuba nti twagigoba mu 2023 nga tugamba bye mufandinga si byebyo mufulume waneno ani yagikomyawo kitegeeza agikomyawo yagyetaaga naye ate NIMD eno ekola etya mu Uganda ekolera mu iPod
mu Ghana yakolera mu IPDC interparty dialogue committees. Wano mu Uganda bagita interparty organization for dialogue. What are they dialoguing? Democracy. Ogenda mu principle gye bayita democracy gye twagenda mu wogisanga okitegere ekintu ekyo. Naye ate principle ya democracy gye nkusomesa ku gwe mu Uganda temugenda bitegeererawo naye mugenda kukimanya kubanga ngenda kukola videos ennyingi nga mpanvu ze mujja okutegeera. Democracy eno oba ogitunulidde as a policy tekyali mu favor ya NRM teriyo efavoring etya. Nakugamba bano ba Democrats bano abasatu okuli America, Bungereza ne France bo bakugamba ogenda kukola according to our policy nga bwegamba. Senga tugenda mu yo policy nga teriko kintu kyonna kyotuka nga teriko dialogue yonna nga teriko agreement esayiningidwa wakati wa NRM ne National Unity Platform kitegeeza ki bano bafiiridwa byonna byebatubyeko bagenda biruzinga. Kati kye bakola balina okuleetawo force egenda okuforcinga National Unity Platform bagende mu dialogue oba bakkiriziganye kubanga bagendera mu democratic principle tebasobola kumalako. Senga baakalulu bannayuganda ne basituka abazungu bamukuba. Naye senga mubeera muteesezza n'agamba nti obuyinza ngenda buwayo nga Jerry Rawlings nga Daniel Arap Moi nga Edgar Lungu teri kikolebwa. Essaawa eno avenue gye balina okukola ekintu kino eriki ye iPod nga bayita mu kibiina kye bayita NUMD, National Unity Platform ya Ghana okugenda mu iPod eyo ng'ekyali blank. Wabula olw'okubanga nti NUMD yakomawo azini NUMD gye twagoba the Netherlands Institute for Multi-Party Democracy bajingira ye condition National Unity Platform gyetaddewo okuddamu okuyingira iPod eno ebbanga yonna iPod ebaddewo okuva lwe twagigoba nga NUP tegiriimu. Naye olw'okubanga NUMD as an international intervention nakugamba akalulu kano kalimu ekintu kye bayita international intervention as an international intervenee baba mwita intervenee abiyingiddemu ku international scene gwe bayita Netherlands. Kati ensonga lwaki NUP ekoze eki ekumyewo naye yo ekugambye nti tugenda kuyingira according to our terms ze twateekawo. Kati bano bafala bo bakugamba nti kakati bano bwe nga baagala sente tugenda kukola ki mubakomye mu iPod tebakulimba njagala tutunulye NUMD eno yakikola eti Ghana. Senga NUMD eyo tebaddewo NUP teyandibizemu kubanga democracy osobola omugendamu nga bwali as a policy nga bweri okitegera ne tugenda mu democratic policy ne tumukuba akalulu. Wetumukuba akalulu akabba abazungu ne bamukuba okitegera ne bamujjako nga bwe bakikola Gaddafi. Naye olw'okubanga ono alina enteeseganya babeeko agreement gye basayininga bagenda gisayiningira mu ki bagenda gisayiningira mu NUMD. Lwaki Uganda eno tebasobola kikola nga Daniel Arap Moi bwe yakikola. Daniel Arap Moi baali bamuyigiriza nga bamuyise mu democratic principles zino ze twayitamu. Daniel Arap Moi teyafoosingako kuva mu policy eno okugenda mu policy endala. Essaawa eno bano tebakyasobola kwogera n'Abamerika n'Abangereza tebasobola. Lwaki bagezaako okugenda mu kabinja ke bayita NAM ne G77+1 of which kati tokyasobola kuteesa n'Amerika. Yo Amerika akugamba kimu genda ku policy nga bwekola we tulina okugikolako nti bannansi balina okulonda bakuba akalulu w'ey'entebe bwe bagamba. Kati jjukira awo ebeera open oba ebeera blank. Kati bano beetaaga ekintu ekigenda okuba defendinga bagenda kijjawa mu NUMD. Then NUMD olw'okubanga NUMD ekola ku lwa policy ey'Abamerika n'ey'Abungereza kati basobola okubeera baani ba mediators for anything to happen. It is Netherlands which is responsible. Kyekyali eggana kakati gwe bakutunuliza iPod naye bagenda bafumba sente totunuulira iPod yaabwe tunuulira NUMD the Netherlands Institute for Multi-Party Democracy. Then ogende mu ggwanga lya Ghana mu history oyo obuuze Ghana yakikola etya. Then ogenda kufuna answer ki entuufu. Yes, I'm back. Nakugambye bampita Shamma doctor wa police zino agenda ziku interpretingira nga bwe ziri ojje ku ebyo ebikola bye bakukweka kubanga a true liberation starts with your mindset. Asitogula obwongo. Nakugamba totunuuliranga events zikuweebwa. Tozitunuulira wabula olina okukola ki? Olina okutunuulira ekintu kye bayita policies, system and events. Oba ogenda kukozesa ekintu kye tuyita 3E's. History wa NUMD eri etya? History wa NUMD atandikira ku Ghana gy'atandikira. Essaawa eno eri mu Uganda ne video nagibawa ne meetings muziraba zigenda mu maaso. NUP egenda kuteesa ne NRM ekyo bulijjo kyensinga okusabirira Uganda nekyuka emirembe. NUP eno egendayo ku lwaki? Ku lwa democracy policy yani ya Amerika na Mungereza. NUMD eriwo ku lwani? Ku lwa policy kuba policy makers bano okitegera. Kakati ono alina okukola ki? Okugenda mu agreement aweeyo entebe. Nakugamba Uganda is changing. Ku luno Uganda ekyuka naye nabagamba nze njagala nnyo Uganda ekyuke na mirembe.
for God and my country Uganda. Subscribe. Tukomawo.